n'ebigambo ebyo kikoze bulungi nti atukulembeddemu jjajjani Makidaawo ayingiddewo jjajja Makidaawo yakusaba okwasa akazina akulaniriza abantu engalo za chairman tezimanyi so ali mutiimu tukwaniriza tweyanza nnyo taata Godfrey Kirumira chairman kuba muto wange Dr. Ssebunya mutugenda omukolo guno gwa Ssenga era omukwano gwaffe olwaleero lwagenda otulaga Ssenga asobole okututegeera obulungi ayawule Bakidaawo ku Dr. Ssebunya gwagenda okwanjulira abakulu n'ennaku z'omwezi 14. N'olwekyo enneeyisa tusuubira tujja kubeera mu nnyumba era tukole ekyo ekitugwanidde ebibuuzo banaatubuuza bye tulina okutta okwennyonnyolako mweddira ki mwayonga ku ki byetusuubirayo mpozi n'ebirala ko bibasuubira okutegekera ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Museenene. N'olwekyo ekitali kisinza okunnyumira nti buli ali wano mu Nnamikolo bwe ntunuulidde kyamaanyi wa Twezimbe ssentebe wa Twezimbe Buganda Twezimbe n'ebirala buli ali wano mulaba nti agwanidde era nkakasa nti omukolo gwaffe ogw'okukyala gugenda kubeera mulungi. Tweyanza nnyo tweyanzege tuyinza kadde kuvuga tusimbule mu butongole twolekere wa Ssenga Ssenga atwanirize ne baana abaatezitezo twaniriza nabo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okwerekerako omuto wange Dr. Ssebunya kijja kubeera kirungi. Tusuubira omugole waffe okutwanirizaako mu butongole n'okutusuubiza nti ddala kyetugenda ku kituufu mu maaso awo ng'amaze okweteekateeka okufaanagana naffe abamwerekerako. Olwekyo bw'anaamala okweteekateeka ajja tubuuzaako oluvannyuma tufune edduwa egenda otujja mu kifo kino era nga ate era tulina okweyongera ziyiike ng'amazzi. Okulamusibwako kwa Dr. Amuza Ssebunya bw'anaamala okwogera tugenda essa mu ddene tugende era tugenda mu kifo kiri Naggulu oluva wano olumala okwogera tuyingire emmotoka zaffe tusimbule oba obudde akati kyekiseera Dr. Ssebunya buuza ku bagemebo abaami n'abakyala. Bismillahirrahmanirrahim. Abagenyi baffe mu bitiibwa byammwe bakadde bange
bamaama, bataata, banyinaze, baganda bange, n'emikwano gyange, na buli yenna eyeesitudde ne tukuŋŋaanira wamu ku lunaku lwange luno, ku lunaku lwaffe olw'ekitiibwa. Tuusa okubalamusaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Dr. Ssebunya Hamza. Okusookera ddala gy'okwebaza Omukama Katonda ow'ekisa ekingi atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno nga ffenna tuli balamu, nga tewali alina bukosefukosefu, ate ffenna ne tuba nga tutuukidde mu budde. Abakeereyemuko akatonotono kubadde kugera kwa Katonda, tusaba atuweemu obulungi mu ekyo ate atutaasa obubi obukibaddemu. Essanyu lyo nina lingi nnyo nti naddala abakulu abatudde bazibu bakukwasa, emirimu balina mingi, naye ntuusa okwebaza okw'ekika ekyawaggulu nti mwebale kwerekereza byonna byonna byebadde mulina okukola olunaku olwaleero. Abasinga mwandibadde ne famire zammwe nga muwumuddemu, naye beebaza okuba nga muwaddeyo akaseera kano ak'ettendo ne mubeera nga mwegasse wamu naffe ne mutusanyukirako ku lunaku lwaffe luno wamu ne mukyala wange Namakulu. Ntuusa n'okwebaza eri famire, bamaama, abataata, timwebale nnyo okubeera nga mwerekereza bye mwerekereza, ne tubeera nga tusooka okukusa ensonga eno enkulu ennyo. Taata omu yatudde naye ali mu biti bibiri. So beebaziza nnyo. Tuva wano tugenda okukyalira ku ssenga, n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga zibategeesebwa. Wabula kyembasaba nja kwongera ku ddoboozi ly'omukulu atukulembeddemu Bakidaawo wamu ne chairman nti batukulirizza bwe tuba tugenze ku bukodyo tugenze tweyise bulungi, enteekateeka nnungi, buli omu kyemmanyi wanaabeera agenda kusiima enteekateeka. Ate kati kano kakyali kasambo, enteekateeka gyemugenda okusangayo tukyagezesa bugezesa, tubeera nga abadisitingamu ku microphone, naye nga nnaku z'omwezi 14 Novemba ensonga ejja kuba ndala nnyo, ensonga ejja kubeera ndala nnyo, era buli kimu kitambula bulungi. Buli kimu kitambula ddala bulungi, era twebaza Katonda atuwadde enteekateeka ennungi, ate n'atuwa n'obudde obulungi. Suubira bonna mwenna ate mwebale kwambala emunyuma, mumpeseza ekitiibwa, era nsaba buli omu alina kyateeseeyo mu budde bwe, mu birowoozo na buli kimu. Nsaba Omukama Katonda abeere ng'akuddizaawo mu ssera. Ebyange bibyo fonnaawo ntera okwagala ennyo okwogera. Bannamawulire bano badde nkimanyi banninze nnyo, naye ate mbalinze 14 temujja kufuna bingi. Nsaba Mukama Katonda atuwe olunaku olulungi, ate
bwe tunaba tutuusa ekiseera eky'okuvaayo era tuwe entambula ennungi, atutaasa obubenje, atutaasa obubi bwonna bwonna, ffenna tubeere mu ssanyu, tubeere mu mukolo nga tunekaanekanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati okusinziira ku bigambo by'omugole ebyo tubyongere engalo ez'amaanyi kubanga atengwa akulembera ttiimu nga ddala naye yeewulira nti obwambuzi buli gye tuli tutegeeza nti omupiira twaguwangudde ddala. Ngenda kusaba era kati ffe abasinga obungi okumanya kwaffe kukoma wano eri kakati asinga okumanyayo nantegedde nti Dr. Hamza gwosinga okumanyayo twatusigiddeko ku kifaananyi kubanga tumanya kiyinza okuba tugenda mu konvoyi emu naye ne tutuuka wali nga ate ne Pulezidenti Museveni emmotoka etukulembedde nga egenze bweti ne bazisibirawo endala zonna nga tetumanyi gye tudda naye bwe tubaako n'ekifaananyi nti bwe tudda bwetuti yingira mangu tunatera okusimba. kale tweyanze abayita ababiri bejjukanya banumye kutulaga kati ono ebyabifeemu fe abasinga okumanyayo nga taata Kirumire yakyalirako dda ku bakulu banno gwe otusiigira ekifaananyi bwe tusiibula wano ku Africana tusibirawa buli omu agenda okuvuga emmotoka abeeremu n'ekifaananyi ekyo. Ssebo neeyanziza nnyo Mukama mulungi ekiseera kyonna nange nte salaamu yange naye yange njiwabwe nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eri ebadde endala naye ssebo bakidaawo omukulu oyo Bagalya Moses yeyatukodinatinze yamanyi obulungi etulaga enaggulu yamanyi bwe tusiba bwe tutambula bwe tusimbula ajja kutunnyonnyola Bagalya bibagatamanyi oba neerindi naye nga nyongera okubaaniriza baganda baffe bannyinaffe abaana baffe bakulu bannange bwe tuli wano ffenna mu mbeera zonna ku kapasiti zaffe nga Dr. Hamza mutabani waffe bwayogedde nti munyumye nnyo kalungi yingira wano bagiyitaaniyo Liizi yali mu Liizi wano Liizi wano ejameni hoteri wano opposite ne garden bagiyita Liizi nyongera okwegatta ku Dr. Hamza timwebale kunyuma ate mwebale okujjanga buli basajja tusaba anyize oyo talinawo naye ku independence eno nange nesimye okubaniriza okucelebratinga nange omugjeeko Hamza tumuzaala ate tugenda mufunira mukyala naye nze celebration zino ze celebratinga namwe Uganda yonna ina kyembafunamu ebimuneebuuza naye abamawulire yeno etiimu gye tuyina ndoza tetuyinayo ndala tuyinayo endala ate no tiimu gye tuyina ey'amawulire egenda kukwata bulungi ebintu bya Dr. bulijjo mbadde mwagala okuwulira eddoboozi lye kati alibawadde abasuubiza ne byagenda okukola gye bijja mu maaso bulijjo mubimbuuza nga ajja kwabulira sijja babulira naye nga temubimanyi kakati mubifunye abyogedde abasuubiza nti bemugenda okulaba wano tutesitinga buzindaalo bwagambye oba bwayogedde nga tugezesa buzindaalo naye ebirala twabyogedde Bill Gates tusanise okulaba owa Africa so wa America Moses Kalungi Kirumira naye ayingiddewo abantu twali tulinayo mu babiri naye ndowooza Mukama waffe atukulemberamu atuwadde ebirowoozo nti tulowoozeeko engeri tugenda okutambula naye Bagalya andiwa ndowooza kati abadde yeefumiitiriza jjukira byeyategeka ojjukidde kakati sobe tubuulire okusiima kiyamaani wange ndowooza tumuweeko ku ngalo abasebo ne bannyabo ogwanga olumpeereddwa mwangu ngenda kubeera buli precise to the point luli bwe nabadde nyanjula batabaddewo sayiti eyo njagala nnyo tweyanjule ngenda kusaba
Dr. Musa oddeko waggulu yanula bamaama bonna ne baganda baffe ate tumale nabanjudde okujjako muzadde Dr. Bagambe mukyalawe abasigadde nabanjudde bono tuli ku science kanso nakwanyudde bakaluba James yate nanatuuka wali kati njagaloddeko waggulu oyanjule abantu abo naye bato banjudde ekitiibwa kyabwe oba okireseeyo Mugombereddwa kubadde gwa kwanjula amakulu saidi eno bakase baffe nga kutandika ne ku ludda luno olwaddyo ye mukadde wange Haji Musa Kasujja ate addako awo mwefugisi yabadde waggulu kirala oyo abasenga senga nanfuka ataddako awo mu langi eyo senga Nalongo Fatima ataddako awo mu langi eyo nga nalisembedde awo bamuwandika banange mbadde nsaba atwala mukisa guno okubanjulira mukadde wange maama Hajjati Hanifa Kibirige